ADTV ujimbaniriza kade kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kusaba osubscribing atonyigene kade Olutaalo Embaga ya Kyabazinga abagala gisazaamu mbina masa mujja ani ex wa Kyabazinga ayongedde okubanga atabuka Embaga bagala kubanga habagisazaamu mbina masa Embaga eri mu lusuubo wabituuse bambi Embaga ya Kyabazinga wa Busoga jukire badde etuuse ennaku z'omwezi natera kubanga zikwaki zituuka mbina masawo so nga ate n'ekiri mu bitundu by'ennyege jinja nyege festival bitundu by'ejinja abantu bakyakola ki bakyeyuna jukira abazungu babadde bagaaniddwa okubanga bakola ki bagenda naddala bannansi b'eggwanga erya Amerika babadde bagaaniddwa okukola ki okugenda mu nyege n'abazungu sebo nabo gye bali gambye ekiri endozo olengera ekibeerero liba fujjo lyokka nyege festival munange byemukola ebigenda mu maaso esadize mu nyege nenga abantu bakyayingira abantu bakyeyongerayo mu bungi nga bw'okiwulira bagita fa ADTV subscribe ate onyigene kale jimpereka like mbagala nnyo mwenna era mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mumfollowinga bagamba nti mama w'abaana Kyabazinga mukyala Alison Anna ng'ayita mu balooya be abamugirwa and partners advocates and solicitors awandikidde Bishop wa Busoga Central Diocese ng'amusaba obuteetantala kugatta Kyabazinga n'omukyala Jovia Mutesi mu fumbo obutukuvu nti kuba Kyabazinga mu fumbo ebbaluwa Bishop emutuuseeko era n'akakasa okugifuna ebbaluwa etuuse ku Bishop wa Busoga Central Diocese ng'amugamba ttageza n'etantala okukola ki okubanga agatta Mutesi mukyala Mutesi Jovia mukyala wa Kyabazinga omujja omukazi alemeddeko Alison Anna alemeddeko jukira ali UK Embaga ya Kyabazinga etuuse kumpi kubanga ya Saturday no ng'ewedding ennaku z'omwezi 18 lw'erina okubaawo simanyi wabula nealikira dda nti omukazi ajja kukolawo akavuyo ku lunaku lw'embaga oyo simanyanga Alison Anna oyo Alison Anna ajja kukolawo akavuyo ku lunaku lw'embaga bwendabanga Kyabazinga bo enteekateeka zigenda mu maaso bo tebafuddeyo ku biki byakola ki ku biki byayogera naye omukazi alemeddeko agamba nti bakyali bafumbo jjukira oyo yali ex we era amuzaalamu kinaabaana yagamba nti tasobola kukola ki tasobola kumusuulawo busuuzi bwatu n'akola ki n'agenda bugenzi ne Jovia simanyi naye ebintu munnange bitabuka butabusi buli lunaku olukya omukazi alemeddeko mbadde manyi ya powa yawanika n'epye ennaku wasigaddeyo mbale naye alemeddeko alabudde Bishop n'amugamba nti akola ki teyeetantala kubanga ajja kukwatibwa ajja mutwala mu kkooti amukole ki amuvunaane kubanga bano bakyali bafumbo X afuuse X wa Kyabazinga afuuse X omukazi alemeddeko omukazi afuuse olunnabe omukazi afukidde Kyabazinga ekizibu omukazi afukidde Kyabazinga enkonge emikolo ayagala kugirinnya mugere emikolo ayagala kugiremesa binaggwerawa binaakomawa jimpereka like video no comment section weerya oba kabuntira mu comment section tosigale nga onfollowinga bagita fa ADTV gimunange bwate wakakasiza ono asuubiza okukola ki okulinnya mikolo gino asuubiza okugirinnyamu egere yukasi gwe gusoose ng'alabula ne mwezi ogw'ekumi nga gutandikira avaawo n'akola ki n'alabula kati embaga neetuuse mu gwa 11 nga 18 omwezi guno ogwa Novemba embaga lw'erina okukola ki lw'erina okubaawo era avuddeyo n'akola ki n'alabula Alison Anna ali UK alabudde obutakola ki obutagatta mukyala wa Kyabazinga omupya amanyikiddwa nga Jovia Mutesi omukyala oyo bampi akoze ki agamba tajja baganya kukola ki tajja baganya kubanga akola ki bagenda mufumbo obutukuvu era alabudde Bishop owa Busoga Diocese binaggwerawa binakomawa mbebaza bagamba nti nnyo kubanga mufollowinga subscribe atonyigeni kati abasinga beebuuza omukazi oyo yafaaki omusajja aba yakukyawa kkiriza nti yakukyawa naye akyalemeddeko